baniriza mu program manya kyoli manya omulimu gwo. Bwe tutegeera kye tuli tutegeera obuyite bwaffe mu nsi. Nammwe abayizi abali e Bulera, ekyeriira Bulera Den Center Primary School, newankubadde mukyali bato naye eryo eddoboozi eryogerera mu mmwe n'otegeera amaanyi go we gali n'obuyinza bwo, obeera otegedde omulimu gwo ogwakuleeta mu nsi. Enkya ya leero nsaba twefumiitirize. Nsaba twefumiitirizeemu. Obulamu obulamu kye ki? Obulamu kye ki? Obulamu kyekyo kyoli ekyo. Obulamu ly'essanyu. Nga tulaba bangi abalina ebisanyusa nga bibeetoolodde naye nga bo tebalina ssanyu. Obulamu ly'essanyu. Obulamu kwe kukuŋŋaanya ebintu ebingi. Obulamu kwe kufuna ezzadde. Obulamu kye ki gy'oli ggwe? Tukeera ku makya ne tudduka emisinde mingi ddala, ne tukola ebintu bingi, ne tuyita mu bino na biri, ne twagaliramu abantu abalala ate ne tukyayiramu abalala, ne tukosezaamu bangi era ne tutuulira bangi ate ne tusitula bangi. Obulamu kye ki? Ze nsimbi z'ofunye anti era ozifunye naye era tonnamatira. By'ebintu by'osobodde okweteerawo n'okukuŋŋaanya. Waliwo eyaŋŋambye nti obulamu ly'essanyu. Bw'osanyuka obulamu buba buweddeyo. Olwo olupimo lwo bwe bulamu bwo oba by'otegeera bwe bulamu. Ebyo by'otegeera wabitegeera otya? Baabikuyigiriza? Singa tebaabikuyigiriza wali badde omanyi ki? Nsaba twefumiitirize nga tudduka emisinde mingi nnyo, ne leero lukedde tudduka. Ddala ogenda kudduka okutuusa lw'oliyitibwa. Waliwo ensonga yonna lwaki w'oli. Amakulu go ggwe galiwa? Ogasa ki awo w'oli n'ensi ekwetoolodde? Ye ggwe weegasa ogasizza ani? Obulamu kye ki? Kwe kusoomukka, okugossa,
okikakasa ebyo byokola bwe bulamu oba waliwo ekintu ekirala kye tuteekwa okwefumiitirizaako tumanye twogereko tulowoozeeko oba oli awo kibeeko n'ebikolwa byaffe eby'obulamu kye bikyusa. ogwo omuti oguli awo mu lujjaalu ogw'omuyembe obulamu bwagwo bwe buliwa? Emmotoka mwe mutudde obulamu bwayo bwe buliwa? Kwe kubanga esobola okutambula nga tetambudde butambuzi naye ng'esobozesa abalala okusenvula okuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala. Kale bwe tubanga byonna ebitwetoolodde birina amakulu gye tuli era y'ensonga lwaki tubikuuma nga sitwagala kubyeggyako, naye ggwe omulamu abitaddewo abikoze, gwe amakulu go galiwa? Kyetwatandise nakyo obulamu kyeki? Ebiseera ebimu buli lwe tutatuula wansi kufunamu kusiriikirira, omuntu ayinza okudduka embiro okutuusa lwaba nga takyasobozesebwa kudduka mbiro, ate olwo lwatandika okulowooza ku makulu g'obulamu. Naye enkya ya leero simanyi lwakumeka, okusinziira ku Gregory simanyi oba olwawamunyi lutandise leero n'okusinziira ku mbala ye, naye enkya ya leero waalituddemu wansi ne weefumiitiriza n'obuuza, bino byonna byendi bwe bulamu bwange ddala bwokka? Ne leero okedde kunoonya, omanyi nti tukeera okukuŋŋaanya buli lunaku, naye ggwe gy'ojja era gy'olaga osuubira okujjayo, naye ggwe ensi ekusuubira kukujjamu ki? Okuvoola abalala ggwe bwe bulamu bwo? Gwe wakaseera obuseera? Tolowooza nti ddala mu bulamu waliwo engeri esinga kwe tutuulako awo tetugaanye? Oyinza okuba olina ettima lyo, aye situkigaanye. Oyinza okuba olina effubitizi lyo n'obujja bwo, ekyo kituufu, naye ddala olaba nga by'okola byebyo. Gwe bw'okubamu akafaananyi jjajja wa kitaawo waali, bw'okubamu akafaananyi jjajja wa kitaawo waali, gwe tulaba nti ensi eno eyiseemu abantu bangi nnyo, tokyefumiitirizaamu naawe n'ogamba nti naye nzadde, bino byenkola bya buzadde. Bino byensiga singa abaana bange babisisinkana ddala bituufu, gwe totuula mwawo omwoyo wo n'akuluŋŋamyamu n'akujjukiza amakulu g'obulamu, gw'oliwo
kusosonkereza, gw'oliwo kuvoola, gw'oliwo kusinziira mu businziiro bwo n'olamula abalala, gwe ekyo ky'osinziirako okulamula omulala singa tewakiyigirizibwa. Kakati bw'oba wakiyigirizibwa nga tewazaalibwa nakyo, obwo bwe bulamu. Ebyo by'otegedde ku nsigo amakulu g'obulamu, oba waliwo ekintu ekisinga ku ebyo? Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Newankubadde tudduka mu nsi okutuukiriza ebyo ebitufuula abatuukirizza, anti okuba omutuukirivu oba olina bye watuukiriza, tewali ajjudde ddala nti gwe tewakola mu nsobi. Ensobi zikolwa, naye obuvunaanyizibwa obwakuyisibwa wabutuukiriza nti ayo omutuukirivu nno ssebo yatuukiriza mu kkubo eryo lye yasalawo okukwata, yatuukiriza. Kituufu tukedde n'olwaliro okutuukiriza, naye bye tukola byebyo mu nkola gye tubikolamu. Ennaku zino tulengera abantu bangi ne batuula we batudde ne bavoola bannaabwe. Oli n'okozesa olulimi luno lwennyini lwenjogera n'ovvoola omulala, naye ng'omuvvoolera mu buntu obwo obw'olulimi olwo, ate nga naawe tooyatudde. Naye ate ne wabaawo n'awuliriza n'akuba naki n'engalo. Obwo bwe bulamu ddala. Weetaagawo mwoyo ow'enjawulo ddala okujja okukuyingira akubulye kakati ekyo si kituufu. Oyinza okuba omutuufu mu ngeri gy'olabamu, naye ne kaakano w'otudde awo ng'otunuulidde rediyo yo oba otudde mu mmotoka mugenda mu maaso otunudde mu luguudo, okikakasa olabye biva emabega. Ebibava mu mugongo ddala obiraba. Kale oyinza okuba oli mu nnyumba yo otunudde wali mu maaso, ebiri enkoto ku ssaawa zino obiraba. Kitegeeza tosobola kuba mu nsi ng'ebintu byonna obiraba. Ne bw'oba olowooza nti mu lupimo lwo w'oli otegedde nnyo, ekyo ky'otegedde kyakuteekebwa mu buteekebwa. Toyinza kukikozesa kulamula mulala. Era osobola okugamba nze nsimbi wano wendi, ekyo ky'okoze kikyamu ekyo. Ng'okozesa, oyinza okugamba ekyo si kituufu, ng'okozesa olupimo lw'amazima go. Amazima go ddala ge mazima g'ensi. Oba abantu basirika busirisi, ebimu ne babireka biyitewo ku kkubo. Manyi bw'obeera ku kkubo toyinza kugaana bidduka birala kuyitawo, obireka ne bikola ki? Ne biyitawo. Teweetaaga kubanga buli kidduka ekiyitawo okinyumyako. Tuteekwa okutuula wansi nsimbi, twefumiitirize obulamu kye ki. Bwekubanga kwe kukuŋŋaanya ebingi ggwe by'olina oba by'onoonya, ng'oyise mu makubo gonna biwere, genda mu maaso. Bwekubanga ggwe kulowooza nti awo w'oli olw'okuba w'osinze okutegeera ge mazima, genda mu maaso. Naye naago amazima wali tonagamanya, waaliwo amazima. Naye weefumiitirize, si ggwe asoose jjajjawo okubeerawo, naye yaliwo n'agenda. Naawe olunaku lugenda kukya ng'oli jjajja. Mu Lungereza mukiyita ancestor. Ebula ebbanga kinaawe okufuuka ancestor. Bbanga si ddene, ttono. Naawe oyogerweko mu abo. Omanyi kibanga kugamba nti jjajjange Sseronkuuma mubi nnyo 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 nnyo,
naawe ogenda kufuuka jjajja ng'ovudde mu nsi naawe obeere mubi ate olowooza obuuza ebbanga ki? Tuteekwa okusiriikirira twebuuze tuvuddewa tuli luddawa tulagawa twabategeeza byonna biteekeddwa okubeera nga bwe biri. Abalina amaaso agalaba balabe, abalina amagezi agategeera bategeere. Mu biro eby'obulamuzi omuntu aleme okwekwasa nti teyategeera. Naye ate mmwe abatambula obulungi nga mufuna n'akadde akeefumitiza ku bulamu, toggwamu ssuubi n'amaanyi olw'okuba olabye ensimbi alabye ebintu nga bw'abikoze eki. Obulamu kulinga okugoba empewo ogikwate, omuwandiisi bwe yagamba. N'okeera ano n'ofubutuka mu masengere n'odduka emisinde mingi ng'ogoba empewo ekunse ogikwate, oligikwata. Kyava wandika n'agamba nti kale ddala nkirabye ng'obulamu temuli. Ye mu mpandiika ye okusinziira bwe yali ayise mu bulamu ng'abwetegereza ng'ebintu byonna abikoze, n'agamba nti obulamu bulinga okugoba empewo ogikwate, toligikwata. Mmwe abakyayina emyoyo emiramu mu mmwe, muwulirize mwefumiitirize. Amaloboozi gabeerawo ag'ebiro ebyo bye mubeeramu, gayita. Era bw'ogenda ku ladiyo zino ez'enjawulo, terefayina, waliwo amaloboozi agayita, n'oliraba n'oliwulira, gaba ga biro ebyo. Kitegeeza ebiro byago bwe biggwaako wabeerawo ebiro eby'okubuuzibwa wawulira. Tasaawulira, wali okola ki? Anti nali nnoonya nsimbi. Anoonya ensimbi, noonyeza ddala. Anoonya okutegeera, noonyeza ddala. Oli kyava agamba nti omubbi bbira ddala, naawe oluvannyuma bakubbe. Gwe omutemu temulira ddala, naawe oluvannyuma otemulwe. Gwakotoggera abalala, bakotoggere n'okusingawo kye wali okoze, naawe oluvannyuma okotoggerwe. Ensi yeeyo. Naye bwe tutatuula wansi kwefumiitiriza ddala ntambudde ntya, tuteekwa okufunamu ekiseera eky'okwebuuza tutambudde tutya. Gwe ne munno ono Yowaana n'ensimbi ne batuula wansi ne beebuuza, Nsimbi n'amubuuza, basajja ssubi abuuza Ssenkaayi, wayi tukoze tutya, tukola tutya, otambudde otya? Otunudde butunuulizi bintu bino by'okwatako n'engalo? Nze ndi olw'omusingi bajjajjaffe gwe baazimba. Olw'okuba baali nange ndi kubanga baali, olw'okuba baali nange ndi. Kale bwe mba nga nze nkyatuula wano ku luleereetu luno 88 njogera ku Sserunkuuma, nze ndyogerwako, bazzukulu bange, nze ndowooza nti obwo bwe bulamu. Okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola mu biro by'oteekeddwa okukikoleramu mu bulungi n'omwoyo gwo n'omutima gwo, nga ddala okkiriza nti ekyo ekifubutuka mu ggwe y'ensulo y'amazima agava mu ggwe. Kubanga ffenna bwe tuba tutambula mu nsi, ensulo y'amazima esigala ekulukuta mu ffe. Newankubadde obwongo bulina bye butulowoozesa era ne butukkiriza nti bwetyo bwe tuteekwa okukola, naye amazima tegaffangako, okuggyako abo abafiiridde mu bo. Omuntu asobola okuba nga mulamu naye nga yafa, nga yafiira mu ye. Kitegeeza kyakola akimanyidde ddala nti kibi, naye ng'akkiriza nti ateekeddwa okukikola, nga yatta ye, nga yettira mu ye.
kubanga oli eddoboozi ery'amazima bw'oba ogenda okukola ekitali kituufu bw'otuula wansi likujjukiza ekyo ky'okoze si kituufu. Bw'olaba tokyaliwuliriza ne lituuka okuba nga lifiira mu ggwe nga buli kyokola ensi ekiraba nga si kituufu, omanyanga nti wafiira mu ggwe. Kiki ekireetera omuntu okufiira mu ye? Gwe mutendera gw'ebintu. Tuli bantu, tulina obuntu butusembereza abantu, batuyamba okukola ebintu. Tusooka kuba bantu ne tutegeera obuntu bwaffe ate ne tujjukira abantu ne tulyoka tulowooza ku bintu. Abakulembeza omutendera gw'ebintu bafiira mu bo. Abaakola kusanyusa balala si ekyo kyakkiriza era ekiwa obulamu bwe obujjuvu n'essanyu eriyitiridde, wabula abaakoze bukozi. Enno enkya ya leero njagadde twefumiitirize bannange, mwenna abali eyo awulira eddoboozi lino. Towuliriza ddoboozi lino, wuliriza emboozi enyumizibwa eddoboozi lino. Gwe weebuuze otambudde otya mu bulamu? Bino bira tubyogerako, bantu baagala byakugaggawala byokka, okuva lumu Gatonnya paka 31 Ntenvu. Baba baagala byakola ki? Era ebyo bwe baba byogera ku by'ensimbi wajjula mujje mulabe bwe tunaagaggawala. Bwe bulamu bwokka mu nsi. Siriikiriramu. Ofunangayo olunaku n'ogamba nti kakati leero ebyokukola obiwummuddemu, n'ofunamu akaseera akatuula wekka mu kyalo kyo oba eyeewala, n'osiriikirirako. Oba n'ogendako ku mbalama z'ennyanja, abantu bagenda ku beach, n'otuulako awo n'osiriikirira wekka n'obuuza, buno bwe bulamu obwange. Bw'otokola ekyo wajja kubaawo ensobi mpitirivu. Twagala okubeebaza okukeerera ku puroguramu eno n'okuwaayo obudde. Tubajjukiza ennaku z'omwezi 13 Ntenvu December tujja kubeera mu inspiration moment. Tujja kuba tubategeeza baani be tugenda okuba nabo. Waliwo bannaffe abakola ebintu eby'enjawulo. Mwami Kayemba Stephen ono mutunzi, kati ekiseera ky'okwambala obulungi kituuse. Muwuliriza waffe yatandikira wano n'agenda ng'azimba 0756 195 721. Bw'oba oyagala kubaako ky'oyambala. Omwaka oguwedde twakyaza ow'ekitiibwa Dr. Canon Gasitalule, oba mujjukira, owantakke, n'atubulira olugendo lwe gye yava, wabula n'atutegeeza nti alina by'akola by'ateekateeka. Nafuna omukisa ne tulambula ekkolero lya ddene nno. Ddene enakuba baana bangi nnyo abafunye emirimu ddene, naye afulumizza butto. Waliwo gwe bayita thupu nakiwulidde ne nga kuyiiya buno thupu butto thupu kitegeeza omuntu asaba busabi ki? Thupu. Ndowooza ne sabbuuni Uzuuli. Twagala okukwebaza ow'ekitiibwa olw'ekirooto ekirabisiddwa ne kiteekebwa mu nkola. Agwagwa omwafu tagaba. Zino tumanyi nti zisigala wano, ziribeera wano, tezijja kugenda wala, zijja kusigala mu ffe. Bw'owagira ekikyo weetumbula. Dr. Lutwama George Ssebo weebale nnyo okuwuliriza, ali awo ku ddwaliro lyabwe. Ye yakuguka mu bakadde, kasita okulaakula mu myaka kutandika 45 omanya obukadde bukoze eki? Buyingidde. Waliwo ebintu by'oteekwa okutunuulira. Njagala okubuuzako kuwa ekitiibwa Mulwana Kizito Self Organic, weebale obuweereza n'okunywerera mu kusomesa abantu n'okubayigiriza okuba abalamu. Njagala okutwebaza mwenna abakeera ku puroguramu eno, abawaayo obudde,
abateekamu ebiseera byabwe. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, eggandaalo lino eddungi, n'obulamu obulamu n'omukisa gwa Katonda oba omutonzi w'ebintu byonna, ku byonna bye mukola nga twebuuza amakulu g'obutonzi bwaffe. Tusinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga ye mubeezi, Ssaabasajja Kabaka owangaale.